Tera tukwaniriza ku mukoto gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli we twogerera Shera Gashumba ne tatawe gwe bayita Frank Gashumba bali mu lutalo Shera trashinze daddy wo kuba nti avaayo na giving wrong information ku public. So oliwadde mu kwekumira wano nkusaba ekintu kimu mu Uganda wange subscribing nga sharing nga commenting nga tubere nga tufuna views zo ate oliwadde mu tubulira wajja olabira ne tubanga tukubonga ko mpola mpola muganda wange kuba gokola chamanyo kubanga otufuna all the time mukasera kano ngenda tumirako chali wange omuwa ati bamuyita Masika Radio no mchala akola chamanyo kubanti atu following from way back paka sawa zino nemmwe bachali banga abajjanga ba commenting mpola mpola mukola chamanyi. Shera Gashumba avuddeyo naye bya tatawe tujukire nti tatawe sometime back avayo nagamba nti muwalawe gwe bayita Shera Gashumba karo yomuko bachala abakyasiza okubanga bali well paid oba highly paid on television station jali akolerako ebiseera ebyo gye bayita NTV oba NTV nga akola show gye bayita NTV Dabit kogatane show endala gye bali bayita Salon Talk fashion and salon something like that ku NTV. Asono lwecho Frank Gashumba yava nagamba nti abakaba ne muvuma muwalawe nga batalina sente mbula bula mukola kyabwerere kuba muwalawe yomuko bakyala abakyasinza okubeera abagaga mu Uganda. Nakulwa lero Shera Gashumba avuddeyo nayambalira tata we nagamba nti tata lekerawo ku spreading wrong information nokuba nti olimba eggwanga nokuba nti obuzaabuza abantu. Nze ebiseera bye nakoleranga ku NTV show ebbiri gye bayita Saloon and modeling show kogatana eri NTV Dabit nali nfuna obusente obutono kogatana okuba nti expenses zange zaali za waggulu nnyo nti NTV yali esasula emitwalo 10 pa show ate nga shendala abansasula mitwalo almost nga 8. So nolwekyo obulamu bwange bwali mu matiga nga bobigattagatta. Shera Gashumba agamba nti bwe yagattagatta nga salalewe nga afuna emitwalo 4 eja Uganda. That means nti sente Shera yalitaweza yadde emitwalo 5 oba kakadde nga bwe twali tusuubira. So nolwekyo Shera Gashumba avune nagamba nti obulamu bwe naliko ku TV bwali bubi nnyo nali sisobola na yadde okwegulira afeti nali sisobola kwegulira kagoye kalungi okujjako kuba nti nali nkola omulimu gw'amalayo kubanga netuusako ebintu bye nali njagala n'okuba nti nsatisfying abafani bange aba TV. That means nti ebiseera bye nali nkolera ku TV nali livinga life for denial. Shera Gashumba avuddeyo n'atubulira nti ba celebrity bangi especially abakola ku TV abakyala muyinza okubalaba nti bakabi naye abakyala abo tebalina ssente. Bakyala abo baavu nti asinga okusasulwa buli show gy'akola ayinza okuba nga bamuwa mitwalo 10 nti ate bakozesa TV zo kuba nti bakoleramu ebintu ebirala nti omulimu gwa TV gukufuula malaya tegulina njawulo na Bad Black nti Bad Black lwakuba nti ye agenda ku Sheraton n'ateekawo price tag ye naye ate abawala abasinga okukola ku TV abasinga mbu bakola omulimu gwa malaya for survival nti bamalaya abawedde emirimu gwewola bano wegomba ku TV akyomulaba bwatyo si bwali balivinga obulamu obubi ennyo ddala. Shera agamba nti teyejusa kuba nti ava ku TV nokuba nti kati akola emirimu gye egyenjawulo because TV yali temusobola kuba nti emusasulira bills ze n'okugattako kuba nti yetusaako ebintu ebirala nga byayagala ng'omukyala. Shera Gashumba avuddeyo n'agamba tata we n'agamba nti nze ngenda kubeera housewife wa God's plan for the rest of my life because God's plan ansasulira ebintu bingi, ansasulira rent, ansasulira emmere, angulira buli kimu, ampa ne ssente asobola okwefunira obukadde bwange bubiri monthly ate nga bwenfuna ne sex satisfaction kinali ndakinga nga biri ebiseera okufuna sex satisfaction imala kwetunda ate that means nti mba sikoze sex nga nfunyemu kasente wabula okuba nti sikoze sex nga nonya sanyu wabula okuba nti nkoze sex nga nonya kasente. So nolwekyo Shera Gashumba avuddeyo n'ashuwaringa tatawe n'agamba nti lekerawo okulimba abantu, lekerawo okulimba eggwanga. Abantu abakola bonna ku TV bonna bali broke especially abakyala bonna bakola mulimu gw'amalaya nange gwe nali nkulu kuba nti neyimiriza n'okuba nti nfunamu obusente bwange obulala okwebeezaabeezaawo. So nolwekyo Shera yavuddeyo n'ayambalira tatawe. Simanyi kino ekintu kye musobola kikomentingako ne mukyogerako wabula bafani abamu bavuddeyo ne batandika okuba nti bacriticinga Shera Gashumba. Fani omu yavuddeyo ku Twitter n'agamba nti Shera Gashumba oli mukyala mubi nnyo, why do you expose other people's salary nga naawe okimanyi bulungi nti mu Uganda byakweyiiya. Era fani ono yavuddeyo n'agamba nti Shera
era kekamu ku buwala obwagala okwessaawo n'okuba nti bubeera nnyo mu butala. So n'olwekyo ekyo yakikoze because ayagala relevance mu mawulire. Tujjukire nti waliwo olutalo olugenda mu maaso olwa TV wakati wa NBS TV kugata ne NTV nga bano babisanya mpola mpola ku show zaabwe ez'enjawulo n'ebisigaddeyo. So luno olutalo terwalese muntu yenna kutakamu especially abali mu entertainment industry. Olaba n'abayimbi balwenyigiddemu n'abantu ba bulijjo bafaane balwenyigiddemu. So Shera Gashumba luno olutalo lwamuleetedde okuba nti ayabya TV gye yali akolera. Simanyi oba NTV egenda kisirikira bwetyo oba egenda kuba nti emusuwinga. Bino n'ebirala byoba olida mu episodes zaffe ziddako. Nsigadde Ntambi Jimzo. You can follow me on Twitter strictly Jimzo16 ate ne ku Facebook nkozesa Ntambi Jimzo ate nga osobola okunfuna live loud and clear wali ku TikTok Jimzo16 ne tubanga tukwatagana mpola mpola. Bye bye for now. Subscribe, sharing, liking ate commenting tubeerenga tufuna opinion yo oba view yo mpola mpola tunabanga tuzisoma mu episodes zaffe ziddako mpola mpola. Bye bye for now.